Omulungi okumenda kwanda Rose Media Eugene kwaniza unakola nkobaze muli mujana joto sakengala mukwana subscribing nga tweyanziza nnyo bambi ate tanaba bambi subscribing ate kako notification bell videos berenga zijja joli mu budde ate era nterako ka comment ne like mukwana tuberenga tu connectinga olwalero mawulire malungi owekitibwa principal nakulajjo yavudde bambi nakomye olutalo olubadde lugenda mu maaso lumaze kumpi no weeks nga 3 oba mu mwezi lwatandikireyo mabega alien skin nga abana bamususpecting okuba nti yali abanaye ne bamutandikako abana ba nopu nga baagala ddala bazuula ekituufu oba ng'akolera mu House Project. Bw'atyo bwe yavaayo n'ategeka ekivulo kya Champion Gudo ne bamukuba bubi nnyo era nga bo balaga nti ono ali mu House Project ate nga naye bambi bw'abaweereza ebigambo. Naye baagenda mu maaso nga bambi balwanagana wakati wa Nuupu ne Alien Skin ne mu House Project. Gye buvuddeko owekitiibwa mukyala Babi yabadde Canada n'awa speech abaana baavumye oli nga balabira ddala nti otasaana kubeera first lady waabwe ne bongera okulwanagana wakati wa Alien Skin ne Nope directly. Kakati no bambi owekitiibwa principal yabadde abiraba wadde nga abadde busy n'avaayo n'agamba banaye tukomye okulwanagana ddala bali ku social media nti kino kiwa omulabe oba dictator okubanga ate ye musanyufu bw'alaba nga balwanagana alaba nga beeyuzayuza ekintu ekitali kyabuvunaanyizibwa. Abagambye bino babikomye basobole okukolerera wamu okulwanyisa oyo gwe bayise dictator. Naye ate nno ne Tamale Mirundi Jnr naye yavaayo emabegako n'agamba nti tosobola comparinga Alien Skin ne BobiWine kubanga BobiWine wa waggulu nnyo ate ye tosobola mugatta na Alien Skin. Naye abantu badde balwanagana paka ne gye buli katusuubire nti bigenda kukoma. Kankutere video zino beere ng'oziraba mukama omulungi akunkumire beera bulungi. Bye. Ababeera ku social media abali music industry temugwa mu katego ka dictator kuba kontanya kuba lwanaganya tuba tulinga zine enseenene ez'omu lugero ze basuula mu chupa ate ne zitandika bulumaganye fena tuli basibe tulina kufata oli eyatusiba tumusuuza ebisumuluzo byekomera twesumulule tubeere free okitegeera so tekikugasa kumala budde oli mukulwanagana na artist kuba ye nakyemalira abaafunamu aba succeedinga one olunaku ababawonye kuba abaana bonna naddala bavubuka ababeera ku social media bakeera ku macanga bali ku nakyemalira ne balabisa kino ne balabisa okunyigirizibwa okuli wonna ne balabisa kino. That is what we have to do. So temukkiriza n'omulundi n'ogumu ate ekibaddengawo ebbanga lyonna Museveni making sure buli wamu abayingiramu katibere ekibiina kyabufuzi abayingiramu ate rich kebere music industry abayingiramu abawulimu ne kati mwana walozi nembwaze zineno mwana ezimwetolodde zinene ezirowooza mbu tutanoze nange ndi top nze BobiWine jasinze mwagabwagazinga mu ghetto kyola munange bwe bangiza mpamu kempisa mwate muzole yanyo kibanda oshegedde ku video lumba Champion Gudo tukukwatire ku Kampala ne mama we tumutwaliremu simanyi Suubi simanyi Sadraka simanyi bani bonavo okitegeera nyanda ku nyanda gwe kwata ku Alien Skin Bobby tawona kwata ku Champion Gudo Kampala n'abasigadde bonna tebawona kati mwebereremu neno gitaniso tulaga abasiru abasinga n'abeekukuma mu Nuupu kitegeera omulamwa gwa kujjako government eriko na Museveni naye mwenna omulamwa mwaguziza ku Alien Skin ne weebuuza Alien Skin ye Museveni muli basiru nnyo buli ekisolo kyonna ekinyiiza omuntu bakyeŋŋanga naye embizi bwenyiiza omuntu bagyesonyiwa kubanga byonna byonna gye binaakomekkerera ne gye binaggwera gw'ogenda okuba omubi buli lwolwana naye abantu bakulaba bubi egenda kuddugaza abantu bakwewale egenda kuwa erinnya ebbi egenda kwonoona egenda kuteeka mu kifaananyi kyayo me bagimanyiiridde kuba egenda kuddugaza wenna ofaanane nga yo message eyo egenda eri Alien Skin n'abamuwagira kirajane mugende eno mupapale nze tewali agenda kunzijja ku mulamwa nyongera okubajjukiza nti tugenda kukola kibayita 1 million match kukima president waffe naye mukitegeere kino tetukima president wabula tukima ggwanga lyaffe oshegedde tetukima president tukima ggwanga lyaffe
Sebo bo bakugamba nja amuveeko goyo muveeko mufokasinge ku muhozi. Muhozi ali eri anywa walagiwe. Kino kye kitambuza project ze. Oli muhozi tumumanyi ye yakola ki? Ensi ye mumanyi ye tasobola. Osigera kati kino kye kitambuza project ze. Kati ate mbu bakugamba mukireke, mbucho kitambuze mbu bitulumbe tusirike. Ani abalimbi. Muloza tuli bafala. Tetuli basiru boy. Tetusiri walangako. Temuyina wadde ka reasoning capacity ke musobola yimirako era kye musobola okola kuwemula ne mukwata omukazi ne mumuwemula okumumalawo omwami yabalema nze nja kikuba paka teri ngamba ko kireka atendeko ekyo nkubani already nze ndi chuma nawagalwa kukuba osege si batuteekamu ekivubuka kitulya mbwanti tukireke kiri kiveeko ebyokuyimba twabikuba dda ne bikola ki tekikyakola kivulu ne kifuna bantu ebyo byo twabikuba naye ate projekiti yakyo ekyatambula yensonga lwaki kisigala kisirise Wumalukisa kasiri erabira olunaku lumu wakwata Muhammad Nsereko n'omukuba ng'akagege ekifaananyi ky'engengege n'ovuma n'oseka n'owaga obulumi bwe yawulira kati bw'owulira nga bakutte ku gw'oyagala Muhammad Nsereko ayina abamukiririzaamu Muhammad Nsereko ayina abantu abamwagala ayina abantu abamugoberera abamulonda ayina abakazi alina abaana nga bwe wamukwata n'omuswaza n'omuvuma obwo bwe bumulumulu bwe twagala obbajjamu tolowooza nti buli muntu tawagira nkyukakyuka tuwagira enkyukakyuka era tugyetaaga naye ate tetwagala kwolesa mpisa mbi tutuuka ogenda okuyingira onoonya akalulu ng'abantu bagamba ebyo ebivuma abantu ebiwemula abantu omuntu bw'afa ne mukwata embuutu ne muzina ne mukuba eŋŋoma oli afudde bannange omuntu bw'afa abatakomawo NUP kino kye mukoze ekyokungobesa ku mulimu owulira kino kye mukoze ekyokungobesa ku mulimu mugenze wala bwe mubanga omulimu w'enzigi ekyokulya nagwo mugututte ku byonna bye mbakoledde ne nteekayo obulamu bwange ne nsomesa abavubuka ku makya g'olunaku olwaleero maneja wange akedde kunsindikira message n'aŋŋamba nyimirize emirimu ng'era kiteeberezebwa balaka bali mu kunguba aŋŋambye nina issues ne ambassadors office ya ambassador ng'erabika nga ye complaina nti kyenteebereza nti kuba NUP kuliko omu eyagenze na contacting ambassadors office nesindika complaint oba directive eri sponsor wange bossi wange ankozesa kwe kulabika nga bangobye ku mulimu owulira ekyo kye mukoze mugenze wala nnyo mugenze wala nnyo nabadde nsazeewo okusirika nekino kyo bwe mubanga mulinnye n'omulimu w'enzigi ekyokulya ng'ebbanga lyonna mbadde mbayirawo omubiri nsomesa abavubuka newaddeyo nkoleredde ekibiina sirina abadde nga nsasula ku musala gwange kwe mbadde nnyimirira ku mulimu gwe mungobesezzaako n'ensomesa abavubuka ekyo mugenze wala kankomewo e Uganda naye kale mugenze wala Kyagulanyi ye president amanyi ennaku yammwe mwe bakadaama yekka naye ku luno mwapamye mu Sugwani era kati buli kadama gwenda baawunya bbi mwena muwunya mwagaga goye ge muzunza ne muzunga n'agagoye obwana bwa Nuupu njala bwa saluti bbiri bweziti tebatera saluti bagabe mune obwana bwa Nuupu njala bwa saluti bbiri bweziti mwena obwana bwa Nuupu emuli abali ku social media abali ku TV abali rudawa obwana bwa Nuupu ay saluti mwena emuli obwana bwa Nuupu bisida saluti bbiri zino ziri ku history tezibanga zizagenzeka ay saluti obwana bwa Nuupu munkoledde ebintu ate ebinyumidde ne binyongeramu n'obulamu lwaki mbasanyukiddeko bwe mutyo lwaki mbawadde saluti bbiri ez'obugundi ogumu mundaze nti kati mugenda mukula mu byobufuzi mutandise okwetegereza diversion kyeki era mutegedde gavumenti butya bwetegeka ebintu byayo nabagambye mu video yange zire zasembyeyo nti kitwalirayo seeri tibahabulwa lutabayisirwa mutabano wa kale kyensere temuzizide ensanga bisibe saabasosoze wakati w'obukadde 5 ku kawumbi kamu okutegeka diversion nkiddamu kitwalirayo seeri wakati w'ensimbi ezisukka mu bukadde 5 genda kawumbi okutegeka diversion eyo yebera expensive ne walowooza ne $5 million, $10 million, $10 million, $20 million kati gwe kimanya buli diversion gyona ku social media yonna
eri worth millions of money nga bagala capturing media okujijja kwa attention y'ebintu bigenda maaso mu ggwanga. Kati njala ko bazanyo mwenno bwana bwa nopu n'abawagizi ba national platform mwera gye buli. Ngenda kusookera ddala wano. Abaganda banyu mwenna aboluganda bakola emikwano abakolera mu kibuga Kampala naddala ewa Kiseka. Mwebale kutulaga machuwa. Mwenna abakolera wa Kiseka mwatembo wadde salute yemu ne General. Mwebale tulaga machuwa. Eriyo mukulu abadde ajjazunga ngalinganga omwenge ogutajjudde mu kitanga ajjazunga ne diversion ye eya concert simanyi bichi abaana bewa Kiseka bamulaze titwagala kumanya twakutegedde era tiwali adda amulaze otunnyo wadde omusekerako. In fact bamugobezza na mayinja the video tezijja fuluma bamugobezza bikubanga bamukoowa abadde amanyi bakyamwagala agezezaako n'ayita bamugende twagala kumanya twakukoowa kowadda. So motegeddo yabadde azunga neki abadde azunga ne diversion za showspace me concert yecho bamugobi wa Kiseka mugeto danga na wano video mwizo obutazifuna nenzo okusinzira ku drone zange bamulaze machuwa jukira lulu yagenda yo luli nga tukyamususuuta mwala video nyingi zage na social media leka tasobola giraga kuwadde ne mucyo kibadde wa Kiseka kulenso ngati abantu bako ayisira mu ngati tetukyayagala bamusezza rutinga chekere kale mwenna mbagalanya abantu wa Kiseka mo bali kola mulimu ogwo mwebalira ddala eyo mugitegedde bulungi nnyo. Ekirala okumayanga banaye BobiWine fa bamusupporting nga tumulabamu ekino si muntu mugezi. He has been very busy naye ngeri ya media abiwulira nti waliwo olutalo oluli ku TikTok oluli ku social media Facebook what naye chance esooka gy'afunye okubanga akola interview aganye abantu be okubanga barana okubanga beeyawulamu as a good leader should do. Era ng'omuntu ategeera waba kyabayina okukola. Naye waliwo omuntu omu oyo gwe mbadde mu supporting nga abaddenga ku live almost every day, every chance he gets. Tavanga yoko n'agamba abantu be nti bannaye musiizinga fire kino tekirina makulu. Kama tumalirize. Kati ali eni skeni ya compare ne BobiWine. Ati ye comparinze ne BobiWine has passed all the challenging tests. Mubulamu ne bagana okuyimba nolemerawo bakuteka mu kanyumba kembwa nolemerawo bakuba amasasi ne gamuyitako notabuli ya scandal yonna nti oba yali dezino bwabazi yazirya magezi with all the eyes closed on him